mubuulire ngaddamu. Saba tutuule tuleme ate kusiikiriza bantu. Mubuulire musomere ngaddamu. Nkufuna gwe njagala manyegamu. Nkufuna kukosi usia. Tubeere mukazi sitegera. Mukazi wange. Nkulaganya okunywererako. Nkulaganya okunywerera. Ne bwe tulibeera obulungi. Ne bwe tulibeera obubi. Ne mu bulwadde. Ne mu bulamu. Nja kwagala. Nja kussaamu ekitiibwa. Ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kati n'omugole kale akatambi ke mulaba ke k'omugenzi Ben Seguya. Ben Seguya y'omu ku ba regents ab'akadongokamu be tubadde tukyasigazizaawo abayimba mu bivulu bya Radio Uganda n'abatambula mu mijiji egyasooka ogwokusatu awo mu kisaawe kino ekyakadongokamu nga era abadde omu ku ba graduates aba ebivulu bya Radio Uganda y'omu ku bantu abaali bavuganyiza ne taata w'abayimbi Matia Luyima omujiji ogwo gw'aba David Kizito Koroneri. Yoyo Ben Seguya yavudde mu bulamu bw'ensi olunaku lw'eggulo wali ku kyalo kyewaabwe Mugulu Mityana we yafiiridde. Ben Seguya akatambi ako kensose okubalaga awo yali akuba ebirayiro ne mukyala we oluvannyuma lw'emyaka 53 nga bali mu bufumbo akakatambi ka 2024 we baakubira ebirayiro. Ben Seguya afiiridde ku myaka 85 era nga bwe nkugambye aziikibwa lunaku lwankya wali Mugulu Mityana. Osobola okuyita ezigoti oba n'oyita etanda okubeera nga ogenda owerekere mukwano gwaffe. Ben Seguya y'omu ku bayimbi baali promising wowulira ku nnyimba ze naye oluvannyuma yafuna ekizibu kino sonno kyatuukako ne ku mukoddomi wange Angel Sekandi Gasuza ekyokwesiba olulimi era wamala okwesiba olulimi yadda mu kyalo n'ava mu kibuga n'adda mu kyalo n'atandika okutetenkanya obulamu bw'ekyalo kubanga mu kibuga yali takyasobola kubeera nga ayimba era eyo gye yatandika okubeera nga atambula eyali ayimba kadongo kamu ate munnange n'ava ku kadongo kamu n'atandika okugira obugologoosi era nga asiba ebikaali ng'azannyisa bugologoosi ng'okuyimba olulimi lwesiba era ne mu katambyako w'omuwulira si lwa bukadde olulimi bwe lutyo bwe lwali. Eggulire lino limpeereddwa mu bukulu wange kiwa mutomero Kisenkota ye Air Traffica Sanyu FM. Omwami oyo nno y'omu ku baakola emirimu eminene mu kadongo kamu. Mujjukire nga awandiika akatabo ka Salongo Hamani Semakula basudde kadongo kamu Music Directorate era y'omu kwa abaasookera ddala okukunga abantu okulamaga ewa Salongo Hamani Semakula basudde mu 2011. Kale yampeereza eggulire lino. Kale Ben Seguya bakadde bange Mzee Dani Mugula, Mzee Fred Sebata, Mzee Matia Luyima, Mzee Matia Kakumirizi, Dogrosias Sebuguzi, Mzee Abduzi Wambaza Mulindwa mbategeeza mbabikira okufa kwa mukwano gwammwe muganda wammwe Ben Seguya ow'Engabi nti yakitadde era olunaku lw'enkya agenda kwebakira eringi bamuyoweko ettono wali Mityana ku kyalo Mugulu. Kale bali mu kitundu ekyo yinza obutasobola kubeerayo kubanga mperekera mukadde waffe kubanga enkya mbadde ne tight program nga kiyinza okubeera ekizibu ekyokubanga ngisazaamu. Kale gwasobodde otukwatirako ku bintu bino n'otuweereza akadongo kamu tulwane nnyo okubeera nga amawulire abantu basobola otegeera ebitambula mu kisaawe kyaffe. Kati gano amawulire tegalina wonna we gabadde gagizeeki gaayise. Kale bwe kityo yoyo mukadde waffe Ben Seguya ne Misera Segamwenge ye regimu yemu Muzeeyi Vincent Muwonge wali ekirimya mu Buddu
naawe eno ye regime gye mwalimu Andrew Kyambadde ye yali eri kale mukadde muto wange emboozi tebankadde naawe nkubikira mukwano gwo gw'obadde oyagala ennyo Ben Seguya kubanga abadde atera okujja okumbuuzaako ku nnyimba eza Ben Seguya nkutegeeza ti Ben Seguya is no more kati nga gwe ali osobola okugendayo wekiba kisoboka n'obanga omuwerekerako yaleka olulimi okutuuka okukyankalana yali akozeeyo teepu emu tujja kujjukira oluyimba olumu kujjo kalooli tulina kye twebuuza ze zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi olwo kale programu yeteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade tambulanga ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park yisa Wilson 1 Health Link Pharmacy kati Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ogende osobole okwefunira ku byambalo ebyenjawulo. B is a hotel and bar bali wali ensago bakugamba genda obeerenga osobola okusanyisa ku bulamu. Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga badde ne boarding arts ne sciences itwalayo omwana bamufule Omunnayuganda ow'enkya ow'omulembe gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo mu bivulumaziika n'ebintu ebirala nsanga ekasubiku basooka kwavula stage w'ensinzira weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozese yeetaaga ebivulumaziika naawe ntuukirira. Kale bantu bange webityo Saalongo kadongo kamu naawe mbadde nkwerabidde gwe omu ku betukoze nabo emirimu egy'okubeera nga tutereka ebintu bino era nga neekakasa ffe batono abalinako ku nnyimba eza Ben Seguya munnange mukwano gwo alugenze wakuziika lunaku lwankya. Kale bakadde bange mubeere bulungi mweraba. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe